kusalibwako Sande 34 tuli ku 28 ekitegeeza nti tutambudde Sande nnyingi era tunaatera okumaliriza omwaka guno. Omwaka guno nga gugwa obuddamu buto okutuleetera okwefumiitiriza ku bulamu bwaffe, naye mu ngeri ey'enjawulo evanjiri etusoomooza n'omusajja ono erajja eri Kristo ng'alaba byonna abikoze, ng'alaba byonna etteeka kye biragira abimanyi era abituukiriza. Bwe tutyo nno ku Sande ne 28 naffe bwe twandibadde ti nga tutambudde Sande zino zonna twandibadde Omukama byatuyigiriza nga tubimanyi, twandibadde ng'Omukama byajja atusaba nga tubiyize ate nga tubituukiriza. Kyokka Sande ya leero neddamu okutuyita okusalawo, era bw'etyo Sande ngikaatiriza nti mu mbeera yonna tukyalina okusalawo okugoberera Katonda oba okugoberera ebintu ebirala. Mu ngeri y'enjawulo evanjiri neesimba ku bugagga bw'ensi eno, tulina okusalawo. Omukama byonna byabadde atuyigiriza tuzze tubiwulira, tuyise mu bisoomooza ne tusigala nga tumunywereddeko, tuyise mu bituleetera okuterebuka ne tutaterebuka, ebiragiro bya Katonda ne tubikwata. Neero Omukama natugamba naye wasigaddeyo ekintu kimu, nga bwagamba omusajja nti oba oyagala okungoberera wasigaddeyo ekintu kimu, byonna by'olina bitunde bigabire abaavu ojje ongoberere, byonna bireke ojje ongoberere. Okusalawo n'okwo Omukama ayagala ku Sande eno buli omu akukole nga ye, buli omu akukole nga yeevaamu yekka, kubanga Omukama ye atusuubiza bwe tuleka byonna ne tumugoberera ebitundu 10 bijja kutuweebwa ku nsi kuno ate ne mu bulamu obulijja. Bw'otambulako n'otuuka mu makereziya agatandikibwa abaminsani oba agazimbibwa ku mirembe gy'abaminsani, tolemwa kwewuunya bajjajjaffe bakitaffe okwagala kwe balina eri Katonda. Oli n'awaayo ettaka yiikanga 3, ettaka lyange ndiwaddeyo bazikoleko omulimu gwa Katonda. Tuyinza okugamba abo obugagga bwabwe baabuwaayo okuyamba okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Ensangi zino kizibu okusanga abantu ab'ekikula bwe kityo, oli n'awaayo ebibye n'agamba ewange empaddeyo. Abakikola tubatendereza era tubassaamu ekitiibwa, ate ne tukakasa nti ebyo bye bawadde Omukama ye Omukama yennyini abizaawo. Naye ate gwe nange Omukama addamu kutugamba tuleke ebirala byonna, ssente, ebyobugagga, emikwano tusobola okugireka. Tulina abantu bangi oluusi be tubeera nabo nga mikwano gyo bye bakola ebimu naawe olaba si bituufu, naye ne wekkiririranya n'omaliriza nga mikwano gyo gikusuula mu nsobi, osobola okugireka. Omukama kyatugamba osobola okugireka, salawo. Abalala famire zaffe nga famire yo ekuleetera okukola ekintu nga nawe olabira ddala tekikwatagana nabo Kristo, Omukama olwali yatugamba salawo okuleka ab'omu nju yo onywerereko oba okufiirwa byonna. Naye Omukama tatugamba nti abalina ebyobugagga obwakabaka bwa Katonda bujja babuzibu okuyingira. Tatugamba nti abagagga obwakabaka bwa Katonda bubasubye, nedda. Abantu abamu bwe bawulira evanjiri gye tuwulira olwaleero balowooza ffe abagagga obwakabaka bwa Katonda bubasubye, nedda. Kizibu okwemaliriza ebyobugagga ate mu ngeri y'emu n'okufuna n'obwakabaka bwa Katonda. Naye ate bwe tubukozesa obulungi tusobola okugabana ku bwakabaka bwa Katonda, naddala nga tuyamba abali mu bwetaavu, nga tuddiza ng'Omukama bw'ayagala, ate mu byonna ng'obugagga bwaffe tebutukugira kugoberera Mukama. Essomo eryokubiri lituwa ekiyinza okutuwa amagezi nga tunoonya okusalawo obulungi. Twekwate ekigambo kya Katonda, twekwate eddoboozi lya Katonda, kubanga eddoboozi lya Katonda oba ekigambo kya Katonda kiringa ekitala ekisala
ekisobola okwawula omutima ku mwoyo, ekisobola okwawula amagumba ku busomyo, nti bwe kibeera kisaze kyawulira ddala bulungi nga bwe kiteekwa. Bwe kityo nga twekutte ekigambo kya Katonda, Omukama ajja kutuyamba nno bw'atyo ebyo bye twandirabye ng'ebizibu bye tutasobola kwerekereza ne tubireka, ebyo bye twandirabye nga bye tutasobola kusalirawo, nga twekudde ekigambo kya Katonda ajja kutuyamba okusalawo obulungi. Abantu abasinga oluusi bawulira ekigambo kya Katonda bamanyi okugamba ebyo bya kikadde, ebyo byaggwa ku mulembe. Abalala bagamba n'okugamba tukyalina obudde, ekigambo kya Katonda tubiwulidde naye katujja tusigala nga bwe tuli. Mu ssomo erisoose Kabaka Solomoni atujjukiza nga tufunye amagezi ga Katonda. Bino byonna byonna tujja kulaba nti byoya bya nswa, tujja kulaba nti temuli kantu. Ebyobugagga, zawabbu, feeza biringa ebbumba, obeera nabyo n'ebyatika biggwawo, temuli kantu. Naye amagezi ddala ge gagenda otuyamba okutuuka ku kinyusi, ge gagenda okutuyamba okutuuka ku ssanyu erya nnamaddala. N'ebino ebisigadde temuli kantu. Bwe tutyo nno Kabaka Solomoni nga ye bwe yasaba amagezi, naffe atubbirako. Omukama nga atuwadde omukisa okusalawo, tusalewo amagezi ga Katonda, tusalewo Omukama ekyo kyatuyitira, tusalewo okuleka ebyo byonna tuluubirire okutuuka mu bwakabaka obutaggwaawo. Yesu Kristo muvanjiri addamu okutusuubiza nti nga tulese byonna, abaana, emikwano, obugagga, ettaka, ebyo bijja kujja. Ate n'agattako n'okutuyiganya bajja tuyiganya. Naye ate ekisinga okuba ekirungi ebyo bya ku nsi, ate nga ne ku nsi tuvuddeko era waliyo empeera, obulamu obutaggwaawo. Ekitegeeza nga tulonzeewo Omukama, byonna bye tugenda okwerekereza ajja bituwa, ate ng'amaze obbituwa ne mu ggulu atuwe n'obulamu obutaliggwaawo. Omukama abeere nammwe. Yeye famu na mugoberera ni mugwa